Abawagizi b'ekibiina ki NUP abakwatibwa nga bawerekera omukulembeze wa NUP ku bbalaza ya sabiiti ewedde bwe yali agenda okuyegera akwatidde ekibiina bendera Elias Lukwago bakomezeddwawo mu kooti. Wabula abamu ku bano balabiddwako nga batambula bawenyera ekiraga nti bali mu bulumi. Nga kooti tennatuula, omu ku bawagizi alabiddwako ng'obukosefu bweyongedde ekiwaliza abasirikale ba kooti okumusitula ne bamutwala mu kasenke abakyala wabweru wa kooti. Oluvannyuma kooti etudde wabula omusirikale w'amakomera Rona Ankunda aloopedde kooti nti abasibe babiri tebagenda kubeera mu kooti olw'embeera embi gye balimu. The two accused persons are here. However, the two we brought them, that is Nares or Lydia and Heaven, but they are not doing well. We have informed the station and the ambulance is in. Nga kyajja ayogere ambulensi y'amakomera etuuse ku kooti okutwala omu ku bavunaanibwa bano okufuna obujjanjabi obusingawo. Looya w'abavunaanibwa Benjamin Katana asabye kooti okuta abantu be ku kakalu ka kooti kubanga bangi ku bano beetaaga okufuna obujjanjabi. Who has difficulties standing and sitting. Wabula omuwabi wa gavumenti Sharon Sarah Nambuya asabye kooti egoba okusaba kuno kubanga bano tebategeeza ku bwabuyinza nti bayita mu kutulugunyizibwa. Your Honor, the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ratified by this country clearly define what torture is. Your Honor, it's just not enough to allege torture. Kuno kwogasa n'okugamba nti ebiwandiiko ebikwata ku bavunaanibwa birimu ebirumira. With most of the sureties residing out of the jurisdictions as we pointed out one by one, Your Honor, this case will suffer. Wabula bino munnamateeka Benjamin Katana abisambaze. They said possession and presentation of that national identity card, even in the absence of a letter, would be sufficient to provide court. Omulundi ogwasooka abavunaanibwa bali 21 wabula olwaleero omuwendo guno gweyongeddeko okutuuka ku bantu 23 nga mubeegasseeko mwe mubadde omubaka Derek Nyeko. We humbly reiterate our humble prayer that the circumstances of this case warrant not a criminal summons, but an arrest warrant. Oluvannyuma lw'okuwulira okusaba kwa bannamateeka, omulamuzi agubadde mitambo William Muwonge akkiriza abasibe 22 okuyimbulwa baawoze nga bali bweru. It is in my view fair and justifiable to grant them bail. Twebaza ttiimu yonna ey'aba lawyers okuba nti bazze ne bayiwayo omubiri ne bayiwayo n'amagezi. Twebaza bonna ba members ba NUP. Mu judiciary oba mu kitongole ekiramuzi tukyayinamuko ku bantu abensa abasobola okulaba ensonga era ne bagoberera n'amateeka g'eggwanga nga bwe gatambula nga bakola emirimu gyabwe. Tutulugunyizibwa ne kooti ziri reluctant nnyo okutambulira ku mateeka nga bwe gagamba okwenforcinga eddembe ly'obuntu. Kino kyandibadde kyamaanyi nnyo okulaba nga DPP oba state nga yo enoonya gunuzi ezo, enoonya ebisajja bya jjaati ebyo ebirina empisa envundu ebisabula abantu emiggo. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.